Abaana bangi bazaliddwa olunaku olwaleero mu malwaliro ag'enjawulo era nga Bukedde TV nga tweseemu okulaba abazaliddwa wamu n'omulokoze mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abaana 60 bazaliddwa okuva ku saa 6 ogw'ekiro. Ku bano kuliko abalenzi 10 ate abawala bali 23. Kubaddeko n'azadde abalongo okuli omulenzi n'omuwala. Zaalongo ategeeza nti omwana w'omulenzi wakumutumayisa kuba ye musiraamu. Abazadde abogeddeko ne Bukedde TV okuli n'omuwala emyaka 16 Harriet Orieng alazisanyula okuba nti aziri ku yeso kwe bamuzire ne basima Bukedde TV olw'okwakyalirako mu ddwaliro. Twebaza nabo aba Bukedde TV okujja okutukyalirako leero tujja otulambula. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Muzaalisa tulina omuhanyisa Alfini ategeeza nti omuwendo gw'abazadde gubadde wansi bw'ogeraganya Ssekukkulu eziyise. Naye kusinziira ku Christmas ezirala kati tuzaalisiza abakyala abatono. Ndowooza kivudde ku kulongoosa ddwaliro. Mu ddwaliro Mengo lituukiddeyo nga abaana 3 bazaliddwa nga ku bano kuliko abalenzi 2 n'omuwala. Twogeddeko n'abazadde b'abaana bano bategeeza nga bwe guli omukisa okuzaala ku Ssekukkulu. Omukisa n'atalabika kubanga azaaliddwa ku muneeyesu. Waliwo ategeeza nti abasawo baali bamugamba nti yali wakuzaala omwezi ogujja nga yeewunyiza okuzaala leero. Nange mbadde sikisuubira. Mbadde mmanyi nja kuzaala eyo nga lumu oba. Moreen Nakimbowa Muzaalisa mu ddwaliro Mengo ategeeza nti balina buzibu bwe bafunye mu kuzaalisa wadde nga abakyala 2 balongoseddwa era nga bali mu mbeera nnungi. Okutwaliza wamu ekiro kitugendedde bulungi era abaana tubazaasiza bulungi. Yo ku ddwaliro Lubaga abaana 2 nga balenzi bazaliddwa bula nga abaana bano bali mu nasi gye bakubye oluvannyuma lw'okuzaalibwa ng'omwaka we ate ng'omulala munene nnyo. Omuzaalisa Dalson asaba gwe tusanzeewo alambuludde. Bamulongosezza okuba abadde n'omwana munene kilos 4 ne grams 10. Omulala bamulongosezza okuba abadde omwana akooye. Mu ddwaliro abaana 7 bazaliddwa nga ku bano kuliko abawala 4 ate abalenzi 3. Kuno kubaddeko n'abalongo bwe abakyala bategeezezza tibasumukise bulungi. Mulenzi n'omuwala. Bweza. Mu ddwaliro ekibuli abaana 8 bazaliddwa nga ku bano kuliko abalenzi 3 n'abawala 3 nga Sitaani na Namutebi bw'annyonnyola. Bonna abakyala bazadde bulungi tekuba alina kizibu. Tewali wasizo baki? Tewali, bonna bazadde bulungi. Kulira bulungi era abasawo mbeebaza nnyo bankozeeko bulungi. Nazze nga nnumwa nnyo n'ebambi ne bambudaabuda. Yo ensambya abaana 6 bazaliddwa nga kuliko abalenzi 4 n'abawala 2 era ng'omusawo Grace Anasimwe ategeezezza nti abazadde bali bulungi n'abaana baabwe. 5 balenzi abawala 2 bonna bali mu mbeera nnungi n'abaana baabwe. Tewali gwe balongosezza. Mwana ogenda mutumalira. Sinalirowoozaako. Yo e Masaka abaana 17 be bazaliddwa. Omusawo Dr. Timothy Kiwewa ategeeza nti ku bano 9 babadde balenzi nga 8 babawala nga kubaddeko n'abalongo. Abakyala 14 bazadde bulungi. Abakyala 2 balongoseddwa. Omu azadde balongo nga bonna bawala. Kiwewa ategeeza nga abakyala n'abaana bonna bwe bali mu mbeera ennungi.